Naam. Mwanyina fabuza nti anaza kibuzo is. Okay, anaza kibuzo. Omuyizi omwe agamba mbu watusomesa mbu obeera ku sujudu osobola okusomerawo edduwa mu lulimi lwo lwonna lw'oyagala otali Luwarabu kasita obanga toyatudde. Nsaba okkaatiriza ensonga eyo kuba alabika agibuusabuusa. Omuyizi agibuusabuusa nabagamba nti ensonga gye nabagamba eyo ikhtalafa fihi ulama, amanyi bajyakola ki, bajyawukanamu. Faminhum man jaza, mulimu abagikkiriza n'abagiwakanya. Kati gwe omuntu asaala kiri gy'oli ogenda n'abawakanya oba n'abakkiriza ensonga eyo. Nadaratan ng'otunuulira ku nsonga gy'okola ki, gy'olaba nti yentuufu ogenderako biidhinillahi tabaraka wa taala. Iffe nga bawalimu kubaawulirawo nsonga nti munnange ensonga eno bweti ne bweti, amanyi bajyawukanamu. Naye nze mu ndaba yange ngenda n'ensonga eno, ate mu kulaba kwange si kukaka kubeera ng'okola ekyo kyenkola ki, kyendaba nti kyekituufu ku sayidi yange. Kikakatako naawe okulaba nti ate mu benkugambye otunuulira ani gw'olaba goyinza okugenda naye ku nsonga eyo okusinza ku bujulizi bwe mba nkoze ki, bwe mba nkuwadde. Nabagamba nti ba'dul ulama'u ajaza ad-du'a'u bighayri al-arabiyya fi as-salah. Amanyi abamu bagamba nti omuntu okkirizibwa okubeera ng'osaba mu lulimi lwo fi mawdi sujudi, ng'oli ku sujud n'osaba mu kyama n'obeera ng'osaba mu lulimi lwo ebbanga ly'omalanga la tajidu al-arabiyya, ng'olulimi Oluwarabu tokola ki, tolumanyi. Ne bagamba nti leka kukitwala nga kyagwa naggamba n'osolayo gwa naggamba nti anti bagamba nti bikkirizibwa gwe n'okyekaawo, wabula osigala kakatibwako okubeera ng'onoonyereza butya bw'onayiga Oluwarabu osobola okubeera ng'osaba mu ki, mu lulimi Oluwarabu. So tetugamba nti olwokuba tomanyi Luwarabu tolina kusaba, wabula bagamba nti okkirizibwa okubeera ng'osaba singa obeera nga tomanyi Luwarabu. Ate ko yalumanyi alina kubeera ng'asaba mu Luwarabu biidhinillahi tabaraka wa taala. N'olw'ensonga eyo kiri gy'oli okusabirawo oba butasabirawo. Ebifo bingi nnyo by'osobola okubeera nga osabiramu Allah tabaraka wa taala. Naye Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallama, aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbihi ala wa huwa sajid. Omwanadamu asinga okubeera okumpi ne Allah tabaraka wa taala kyekiseera w'abeera ng'avunnamye. W'osinga okubeera okumpi ne Allah subhanahu wa taala okkirizibwa okubeera ng'omwanjulira ebizibu biidhinillahi tabaraka wa taala. Era ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, basaba nabi sallallahu alayhi wa sallama baasabanga edduwa zaabwe. Naam, kanu yunaji rabbahum, basabanga Allah subhanahu wa taala mu Luwarabu olw'ensonga nti lulimi lwabwe, naye bamusabanga nga basaba ebizibu byabwe. Nabbi n'abagambako nti abange omu mwe singa abeera ng'asaba ng'ali ku sujud akendeezenga ku ddoboozi asabirenga mu kyama, aleme kubeera nga atabulatabula ate nabaki ne banna abasaba abalala. Bw'otadde awo n'obeera ng'oli ku sujudu awo, bw'osaba emmotoka BMW, njagala nzimbeko emuyenga, bikoze bitya, n'oli bw'asaba obuwunga ne ssukaali ne school fees z'abaana n'oli n'asaba, wabula ebintu ebyo bisabire mu mutima gwo biidhinillah nga toyatula mu mbeera efaananako bwetyo, oleme kubeera ng'ate obuzaabuza abalala abakulu ku bbali oba abakulinanye insha Allahu tabaraka wa taala. Naam, ensonga eyo kiri gy'oli gw'asaala okulaba nti ojja kukigenderako okkiriza, ogenda n'abakikkiriza oba ogenda n'abakigaana nti olina kukosa Luwarabu lwokka. Kiri gy'oli gwe omuyizi okulaba nekyogenda nakyo insha Allahu tabaraka wa taala. Naye nze mu kulaba okwange, nze ku ntegeera yange gye ndaba ti Allah tabaraka wa taala ategera ennimi zonna. Naam, ate singa obeera ng'osabye mu kusaba kuno, kubanga mawdi sujud, ekifo kya sujudu ekikutenderezamu Allah subhanahu wa taala nakusabirawo. Naam, Allah ategera ennimi zonna. Singa obeera nga omusabye mu mbeera yonna, waddembe okubeera nga Allah akuddamu obuzibu n'abeera nga abukola ki, nga abukkiriza biidhinillahi tabaraka wa taala. Ekitakkirizibwawo kubeera nti naatodda wansi awo ku sujud n'osomerawo Qur'ani, okudda wansi ku sujud n'osomerawo Qur'ani, osoma al-Fatiha bikoze bitya, tomanyi dduwa n'ogamba nti ate munnaye simanyi dduwa ya Luwarabu kankole ki, kansomerewo al-Fatiha nanti ndaba nayo dduwa. Ekitakkirizibwawo kusomerawo Qur'ani. Wa barakallahu fiikum, buli omu waddembe